Mu kitundu kyaffe ekyomusanvu twaleka Pawulo yeeteekerateekera olugendo lwe olw'Ebungereza. Eyo nno siba lwiseeyo. Kino kye kitundu kyaffe ekyomunaana. Atandika bw'ate. Yasookera ku kusiibula ŋŋanda ze. Mu bantu be yasiibula mwe mwali ssengaawe Enfiirabulago gwe baayitanga Nakangu era ng'abeera Bambula mu Ssingo. Baasi ya Sulaimaani Sserwanga Pawulo yamutuusa bulungi ekikandwa mu Ssingo. Olwamussa ne yeepekeka olw'Ebbambula gy'emitala emirungi 6. Yatuuka mu malya ga byamisana kyokka yasanga ssengaawe agenze mugga nga ne mukoddomi we w'otegereza anoga mmwanyi. Aba akyanya olwendo lw'amazzi ge yasaba nga yakatuuka gye yakuba eriiso nga ssengaawe ono ajja yeetisse ensuwa nga ne ku kibegaabega kye alinako emisooli. Ssenga olwamulaba n'amwaniriza n'essanyu nti, "Omuko olabika, ololololo, ndabako." K'omulenzi nti, "Kunze ssenga." Era dde yeyaddirira. Omukyala kwe kutumira eyali anoga emmwanyi amangu ago nga ne kasooli yayidde dda. Gwe wamma nga Pawulo atta bugenyi. Pawulo y'omu ku bagenyi abatono ennyo abaali bakyala ku kyalo ekyo nga tebayisibwamu maaso. Yayambala kikanzu kyennyini, sseruwale n'essaati mmyufu. Olwo n'assaako engatto nzirugavu. N'asiba n'ekikoola. Ku maaso n'ateekako gaalubindi. Era mwana mulenzi buli we yayitanga nga bamugobereza maaso. Bassengaawe yamuviira mu sseggwanga nnamba eya Lujumba. Baali balya, Pawulo n'ategeeza ssengaawe ne mukoddomi we nga bwe yali azze okubasiibula kubanga yali agenda mitala w'amayanja. Ko ssengaawe nti, "Mitala w'amayanja wa? Bugerere? Onona ki? Ogenda kumalayo nnaku mmeka?" Ko Pawulo nti, "Ssenga, sigenda Bugerere, ngenda Bulaaya." Ssengawe kwe kumugamba nti, "Wa, Bulaaya? Simanya naawe oyagala kugenda kuzaayira eyo nga munno oli Sensalire mutabani wa Bulayimu bwe yazaayirayo. Baatugamba nti yabuukira mu nnyonyi na guno gujjwa taddanga." Ssenga era kyamubuukako Pawulo we yamugamba nti yali waakumalayo emyaka 4 miramba. Ko ssengaawe nti, "Kwegamba ogenda butadda? Olwo alituziika y'ani? Ye ate kambuuze, oliryanga mmere ki? Myaka 4 olidda waka atuuka dda? Tulabye agaliva mu nsi nga tetulina basika. Owa, kino kitalo." Yali akyeyongera okwewuunya n'abuuza Pawulo gy'alesulanga. Ye Pawulo kwe kumugamba nti, "Ssenga, emyaka 4 si mingi nnyo nga Katonda atuwadde obulamu." Olwamala okulya, ssenga wa Pawulo n'atuma kawala ke akakulu ke baayitanga Nanziri okugenda okunona Looza ne bba baliraanwa baabwe, ate ne Bezero ne Sefolooza ab'omu ddembo batere bajje balabe ku mulamazi nga tannagenda. Kaali kabulirayo n'akalagiriza nti ne Kolombani ne Namwandu ne bannamata bonna bayite, n'ewa kkojja Mutumba nayo era n'ewa. Wano bbe yali omusaaze ennyo we yamusalira ekirimi nti, "Ekyalo kyonna lwaki tokiyita? Gwe ate musajja wattu ye Saaya gw'oleseeyo omubodde lwakuba munyolo."
Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino eky'omunaana. Tusisinkana ate mu kitundu kyaffe eky'omwenda.